yakimbulirirawo Rwema yambulirawo nange ndi lubuto lubuto mwagala olubuto terunajja olwo nangamba mwagala nimugamba omusobola muyimbi naawe oli muyimbi nagamba mwagala mami nimugamba mwagala nti kale tugendera awo ngamba musiraamu owulidde wabaawo ekintu kyonna omusiraamu ate amanyiddwa si nti ali awo muyaaye no kati nengamba kale owulidde kati tewatandikirawo kubanja embaga sabanjirawo nalaba bulabi nga mwana azze owulidde ngera abaana bawala bababeera naye najja namuleeta netukitambuza ekya bebi kati awo wenagambira nti kati ekiteeteeyi tukyetaaga owulidde nga bebi amaze okuzaalibwa kati ye nasikatira teyakyala wadde okukyala nga wanajja ekyalo teyakyala naye nga of course nze mulaba tewasooka gaana mwana alindako okugendayo okubeera naye tusooke tubeere wano paka watukima nga ye gwogamba nga ye gwogamba Rwema nga laavu yamututedde nga laavu gyalina owulidde ate nga kyali nomo kubanga nange nazaala nga siri mu bufumbo naye kyali nomo maama olina okusapootinga naye yasikatira yalwawo mutabani wange yalwawo owulidde banga ddene ate nno yalinda ngaera omuntu bwe yandirinze owulidde naye nga kiyinza okuba nga bwenga nti Allah ye bw'aba tategese kintu aba takitegese tekiba naye nga kyendowooza nti kubanga we yalwirawo kubanga bw'aba yali amwagala yandibadde akikola teyali mwavu akitegeera nti nemeddwa ebyobusiraamu si bya ssente empitirivu nnyo yalibadde agamba tusooke tusibe ennika gawuni nja gikuwa tofaayo ayinza okuba naye nga yali tayagala nga lwakwebuzaabuza kati naye nga muli ali happy kyobula nze nagamba mutimu happy keza oba ali happy gyali fine Ibrahim is happy fine abantu abasinga obunyi bambuuzabuuza nti lwaki yakaaba too much drama ebigambo byayitulira kino kiri owulidde too much drama owulidde ate namwe mwagezi nemubiteekamu samoli omutungulu kano nemutuetayo ne introduction show tulina akajanja naye abolugave tulina akajanja abolugave tubeera n'akajanja buli kyetukola tukikola to the extreme owulidde kati sekigamba nti kisomooza naye that's what we wanted era ndibwe yandibadde nga yeye yali mu bigere bino olwaleero nga si doctor era kikyandibaddewo era akajanja kandibaddewo kati bandigambye eki kajanja ko kabadde kalina okuba beba olugave tetukola kintu nga kitonotono tulina okiyisa naye yabamanya mujja kubiyisaawo nga tayagala bano kamba buuke naye nga nze kyemmanyi nti ebintu biyitiridde buyitirizi byamuyitirako buyitirizi ng'abantu ate ne tubingiramu nnyo ne twogera bingi bye tumanyi ne tutamanyi ebimukwata off guard kati nebimulema okuhandolinga ate nebigatta munda ate sheeki yagambye kino ebyo nabyo nebirinya naye te nga tebyandirinnye senga yali muntu wa bulijjo senga yali muntu wa bulijjo tebyandirinnye naye nga mukkiriza akkirize kyentegeza mukkiriza faith mu ddiini asabe busabi agambe nti nakyo kikome kijja kuba bulungi Amal alaba ali happy alina eddadi omupya mukwatirira Amal ali bulungi Amal ayagala nnyo mami we Amal is nange Amal okumuzzaako simanya tugenda lubuto anti abantu ddate tuli lubuto naabwe tunaatera tuliba inshallah
tuliba naye nga gyali ajja naye kumanyira naye nga tetwagenda kubawo nti amaalo bamugyeyo tajja kubeera that's not Rema. Tajja kulaba dadi we mu ngeri yonna ajja kiraba ngeri gyakikitanya amanyi okukitanya ebintu bye gyakikitanya amanyi nti oke ali eno nena alina okumanyirayo naye ate alinako kitaawe ng'amuta era nange nakimugamba nti omumuteera ye n'aspendinga time ne taata we omwana n'akula ng'akimanyi nti taata gyali ate amwagala taata ayagala omwana we. Naye omwana tumwamuyise kuba yagamba ye ali ready okujja baba muyise naye kikyamwagala nedda yayogera nakyogere yali bamprovoking si kyekintu kyeyandiyagadde okukola. Another thing nze kyendowooza ku lwange nti akakane olunaku olwo lujja kutuuka. Usually Allah bwaggalawo wano nga taggula ki ate oluli lwaggula nga lutemagana kati tafaayo owulidde ate teri n'omu era bannanga abantu mulekeraawo tiimu ezo muziveeko tiimu Rema tiimu Kenzo mwenna muli tiimu bayimbi mwali temubamanyi mwabalaba bulabi ne mubaagala ne babalaga ekintu kati tiimu zimuzireke kati ono kyasazeewo okola naye ate asalewo ku kirala ne muleke okwogera ebisongovu kubanga bwemwogera ebisongovu muprovokingwa abaana bano okukola bye batandikoze. Owulidde kati mubaagale nga bwe bali mubaagale okuvuma ebivumo birekeraawo naye nga omanyi tulina nnyo akajanja ebivumo birekeraawo ebivumo binnumye olwokubanga sirina gundi sinako nti ono gwenjagala oli gwenjira kibuno gwenjagala bonna nze omwana yabandeetedde. Tomanyi oba oyagala dokita oba dokita kati yaliwo awaduwina kati dokita yaliwo kati yensonga naye ngaoli tomuyinako tata wa mwana ate tekijja kuvaawo tasobola kulamba nti amuzeeyo mu lubuto ate tekijja kuvaawo tata wa mwana ate ne respect ayina ogisigaza. Owulidde tulina okusigaza respect ku lw'omwana ne ku lwiyeye ng'omuyimbi wa Uganda. Omuyimbi wa Uganda abayimbidde abaleetedde awards nazo muziwulidde nnyingi mumwagale nga bw'ali talina kibi kye yakola abasajja ate mmwe mwandibadde mumuwagira nnyo okuba mubikola mubikoze bingi muwasiza senga yawasa omwana oyo n'amuvulunga n'akola era nayo yandibadde ensonga kati muddemu ekirungi wano talina kyabasiba kyomuggyeko omwana but legally tewali kibabindinga kiryawo kati omwana oyo mumuleke afune akule alabenga bazadde be bombi abageredde nnyo mwabawagira bombi buli omu naye bwali tukana akola embaga ye muwagire ate bwe bwali tukola embaga mulivuma Rema kale bannange mukirekeraawo tubaagala nnyo naye oluusi mugenda kwewala musukkawo katono musuuza mumuleke leka tuwagire kati dokita aliwo dokita abiri ngaali kati yaliwo twogere ku ye agende n'ekintu musuuza akole ebibye ajja bikola dokita ajja kukola omukwano gwe ne Rema ajja kulaga emikwano gye gwe wamutendeka omwana oyo tavaamu kigambo n'ekimu nga tuswazisa